Mukimanyi bulungi nnyo nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kisobola okubeera ekigendererwa ekibi oba ekigendererwa ekirungi. Naye ebikolwa bye bitulaga ekigendererwa kyo. Ebigambo bisobola okutulimba naye ebikolwa bye bitulaga ekigendererwa kyo kibadde ki? Mu buufu bwe bumu nabadde ndaba ebigenda mu maaso nga Museveni akuza amazaalibwa ag'emyaka 8. Emyaka 8 nga bwatutegeeza. Nentandika okulaba ebintu bye bamwogerako nga bamuwa guudu zokka, bamuwa tiiki zokka, guudu zokka, era ne balaga ne byakoze. Nendaba olutindo lw'ejjinja n'ebintu ebirala ebaalaze era nga bakakasa nti ye mununuzi w'eggwanga yajja okununula eggwanga lino erya Uganda. Teri agaana naye nga bwe nkugambye nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa, era nga ekigendererwa kisobola okubeera ekirungi oba ekibi. Ebigambo bisobola okutulimba omuntu byakozesa. Kati nga gino Museveni bye yakozesa ng'amatiza wano naddala mu Buganda. Abaganda ne bamuwa kweka, ne bamuwagira, ne bakola buli kimu. Essaawa ya kakati ate munnange ate emmundu n'agibakyusiza n'agibatunuuliza. N'atuuka n'okubeera nga abakolimira tebamuwa kalulu 221. N'ateebuuza lwaki mu bbanga liri abadde nga abawana nti bamulonda ate kati batuuse okubeera nga nedda beekyayi. Ebyo byonna ne bibeeraawo. Naye nga bwe nkutegeezeza nti gabadde mazaalibwa ga Museveni ng'aweza emyaka 8, ne ntandika okutunuulira ebintu bye babadde bamwogerako era ne mmaliriza nga ntuuse ku kukkaanya nti kituufu kye boogera nti teweesiganga Museveni. Museveni teyeesigika kubanga ebintu bye byonna byesigamiziddwa ku bulimba. Jjukira nti Obote ye yalira Museveni ng'oggyeko abaamukuza taata wa Bene Byanyima n'abalala Muzeeyi Kaguta. Naye mu by'obufuzi kati twogera ku Dr. Milton Obote n'ebikugere Dar es Salaam byonna ebyo Obote yabiwumamu omutwe. Naye Obote yamaliriza agambye nti Museveni can only tell you the truth by mistake. Kiba kimusimattusi okubuulira amazima gabeera gamusimattusi busimattusi. Ayongera okukkaatiriza ensonga eri nti Museveni teyeesigika era tosobola kumwesiga, tasobola kugamba kigambo n'ogamba nti kyekyo kituufu kyaŋŋamba. Kitegeeza yali amaze okumulebulinga okubeera great liar. Nambooze ekyo yakikkaatiriza n'akugaa nti Museveni bw'aba akugambye nti agenda Jjinja olina kuteega ku lw'e Masaka. Tegera ku lw'e Masaka, tosobola kumuteegera ku lw'Ejjinja n'omukola ki? N'omulabako abeera akulimba. Kyova tolaba nga njagala nnyo tubeere n'obulamu era nga bwe mpaga nti eri alumirirwa talina kigendererwa. Y'ensonga lwaki nnumirirwa nnyo okubeera nti nno Bannayuganda babeera balamu. Waliwo abantu bangi nnyo bemmanyi abalumirirwa eggwanga lyabwe, abasinga bemmanyi babeera Bulaaya. Ogenda okuddamu mukubira essimu ng'ali Kampala ng'akutegeeza mulwadde. Waliwo omukyalo omugenda okwogera naye kati era abadde yafuna stroke, naye mu biseera bye nayogera naye emabegako eyo ng'ali Uganda ng'alina ne muwala we mulwadde wa kibumba. Baawe alina prostate. Kati era musuubiza nti waliwo omuntu gwe mmanyi gwe nali ngezesa ndabe emyezi giyiseewo kati mala okufuna obukakafu obw'omusawo bwe ntera okubagambako wano. Munoonye essimu siteriiko. Naye kati olwaleero luno lunaku lwakusatu ssaawa zino ziri 5:18 mu kaseera kano ez'okumakya.
kati omukyala ankubiddeko ye call gye nvaako kati antegeeza nti munnange nakomyewo mpulira mbadde ndi bweru eyo nagenda ku check up ne mpulira omusawo gw'olanga konze naye bulijjo nkunoonya era ne sister wangamba naye mulwadde ekibumba nti munnange oyo yafa kiraba oyo yafa naye taatawo waali alina prostate nange nkyaliwo bwentyo guno omukono teguwandiika sooka ompe ennamba naye kati twati mpandiisa guno guyiga bwizi kuwandika kati gwenjagala mpandiise kwegamba abantu ng'abo baali baddewo oba bannayuganda mwena baali baddewo mu bulamu buno ne tusobola okulaba Uganda eno nga ekyuka ffenna nga tuli ba witness nga bwe twabeerawo nga tulaba bannaffe abatugamba nti baanunula eggwanga nga balayira wali ku parliament Museveni ng'alayira nga n'okukankana tanneekakasa na biki byakolaki nga naye kyakkiriza nti kakati bamulangirira nga pulezidenti alayira nga pulezidenti bwetyo bwe twagala okulaba nga eggwanga lino liva mu bulimba batulaga achievements batulaga buli kimu naye nga ebyenjigiriza ebintu bingi nnyo byonna ebyenfuna byonna biri wansi obwavu bwe bulinga obwavu kakati Obote bino yabyogerako era Paul Muwanga n'agamba nti Museveni bw'aliviira mu buyinza timwagadde nnyo Museveni bwe yagamba Paul Muwanga timwagadde nnyo Museveni ne bw'aliviira mu buyinza bakuba pulezidenti ng'emyaka 50 giyiseewo Uganda ejja kuba terina kyesigaza yali Paul Muwanga yabyogera era wetuli essaawa eno Museveni tatuukirizangako yadde n'ekisuubizo n'ekimu kubanga n'ebyo ebitono byasuubiza ng'alina ebigendererwa ebitono byatuukiriza byagezeza kubanga atuukiriza era olw'ebigendererwa bye bibuliramu ebyo bye yalema okutuukiriza kubanga bye bitono ennyo ekyokulabirako kinyinza okugamba nti bwe tutunuulira byazze ng'asuubiza Joel Ssenyonyi yatugamba juzi wano nti nga Museveni agenda kola national address n'agamba nti tewali nnyo kipya Museveni kyagenda kwogera kyatayogerangako takyalina kipya kyayinza kusuubiza okuleka nti ne bye yalina oba bye yali asuubira oba bye yakolako emyaka giri atazza abyonoona bwonoonyi nti gwosobola n'okubeera awo n'oteebereza nti Museveni agenda kwogera ku kino na kino Joel Ssenyonyi yali ayogera nti gwosobola okuteebereza kati agenda kwogera bw'ati agambe bw'ati bw'abeera bokisa ng'ali mu ringi abali bazanye ku bikonde kitegeeza nti ne bw'oba ozibiriza osobola okwewooma panchi gy'aleese okuleka eri enzibu ennyo ey'okumalawo eyo muganda wange bwagikusindikira Mukama azza bibye kubanga buba busungu bwennyini kitegeeza nti kati aleetawo leese mawokota waliwo engumi ze bayita mawokota awo aba atabusaanyize ngenda kubamalawo kubanga abamaze okukitegeera nti mumubuuse mwamubuuka bwe tutunuulira programs za General Museveni kati nga bonna bagaggawale nti nakugamba zaali badde nnungi era nnungi mu kuzanjula naye enkwasaganya era zirimu ebigendererwa ebyokusifu kubanga ojja n'olaba nze mbadde nga neegendereza nnyo nga balaga bano aba parish development mortgage gye bafunamu ssente bazisindika ku masimu gaabwe n'olaba nga nzifunye nange nzifunye kwegamba bagezaako okulaga ekyo kye bayita okusasamaza kuba kiteeka n'abantu mu bulabe twalaba wano mu biseera bya covid nabbanja nga mbu waliwo gwasindikidde ssente naye oluvannyuma obulimba mu kyo bwamala ne buvaayo kakati ebyo byonna nti byali badde birungi program nnungi nnyo singa baziimplementinze bulungi nnyo naye olw'okuba zifumbekeddemu obulimba mu nkola eya teri alumirirwa nga talina kigendererwa bumaliriza bufuuse bulimba era nga bwongera ku nsonga yange kyenjagala okubakakasa oba eri abo ababadde nga bajja batugamba nga ne Dr. Milton Obote eyalira Museveni mu byobufuzi
nti teweesiganga Museveni kubanga ajja kubuulira singa abakubuulidde amazima kijira mu nsobi era naye yeekangala ndaba ate kino kinsimattuse jjano Museveni amanyi kati omuntu ebiseera ebisinga obungi omulimba ennyo era abeera tasiima muzinga mumuwulira ng'agamba nti teri bwe kati nkubuulira obubonero bw'omuntu ateesigika azenga agamba teri yannyambako nze teri yali annyambye mu mbeera yonna nze neetuusiza wano wendi mujjukira ne mukimanyi bulungi Oluweero olutalo engeri gye lwabakosaamu abantu b'e Luweero ne Uganda yonna okutwaliza awamu omusayi gw'abantu ogwatokomoka tagubala nenga kwayimiridde kabeere oba kababeere abo abaamukuza baamaliriza bamukolimidde era nga bamuwanda lulusu Muzeeyi Boniface Byanyima Dr. Milton Obote mukimanyi bulungi era mubimanyi bulungi ebyo tebiriiko kwogera naye nga gino Museveni yakugamba titeri yamuyamba era Mukama Katambi akamu yayogerako naga nti Abaganda be baamuyamba ate weewuunye nti Abaganda be baamuyamba era nga ennyamba gye baamuyamba byaga nti baateranga okugula ente za kitaawe Kaguta ezaamuweerera ndowooza ne Dairy Products endala mu Baganda naye Abanyankole teri era bano si banenya mu katabo ka Muzeeyi John Bikazoora mwe yagambira nti nno mu 1908 nabo bennyini baamugoba bugobi tebeetaaga baamulangira bingi nnyo kavubuka ggwe ani akuzaala obeera wa ani akumanyi yoosula wogenda owuunyira buwunyezi mu katabo ka Muzeeyi John Bikazoora mwe biri ebyo byonna kubanga bali ku campaigning team ye ya General Museveni ekiseera ekyo 18 akalulu ako era mu kalulu ako n'avuma Obote ebitagambika obusiru omuntu eyamuweerera yamulira mu byobufuzi kati n'akiddamu era nawano juzi n'ayogera wano ku guno omulembe guno tiwanaita wano myaka ndowooza ebiri oba gumu tiyagamba teri yali amuyambye yadde n'ekintu n'ekimu eyo sayini ya butasiima era ya sayini ya muntu oba kabonero ka muntu kwegamba ateesigika eyagaliza yekka teri yamuyambako kati kitegeeza nti abantu akozesa abakozese kutuuka waayagala ate n'amaliriza nga abasudde Abaganda titwali sawundi zenyo tribal nti oba tubirekemu amawanga naye bwe tugenda ku Luweero ebiri Luweero amazaalibwa gye gabadde ebiri byo bikaabyo kubanga n'okutuusa kati ab'e Luweero balina ne minisita mulamba naye n'okutuusa kati ebyo yabasuubiza tebituukiriranga weewuuze minisita akolayo ki ebyobulimi wano mu Buganda byonna biri wansi babivuluze bwe batyo Masaka baali balima amatooke emmwanyi baazikyankalanya mwe tumulaba kati nti abantu bafuna akasente mu mmwanyi naye baazikyankalanya ate nereka bafuna katono nnyo ebyobulimi babikyankalanyiza mu katale ayo bakaaba ebyenjigiriza Obwakabaka bwa Buganda mulaba nti buli ku remote naye ate nga yali Ssaabataka kati kabaka wa Buganda mu kiseera ekyo yeyalitera Abaganda okubeera nga bawagira nnyo Museveni ne bamukweka ne bamuwa ente erya mmere eryako tugireko kawenkene pumbe essaawa eno ab'e Luweero omanyi waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti wano mu Uganda emirimu mwegiri nti bw'ogenda e Makerere katugeze ojja kusanga nti emirimu gyegiri kubanga nti emirimu bayinza katugeze singa bayinza okuba balina emirimu 100 ebifo ebirina okubeeramu abantu nga biringa 100 naye nga staafu yaabwe erimu abantu nga 5 oba 4 ng'emirimu 600 gyonna tegirimu bantu
era academician y'omu yaŋŋamba nti emirimu egyo weegiri naye lwakuba nti abalina ogibeeramu bwe batannaba kubeera nga bakola ki bwe baagala bagibeeremu tebannalabika emirimu egyo. Era tulabye lisiti y'abantu amannya katugeze singa babalansinga regions nga abantu abalina emirimu egisinga obungi egya gavumenti mu ggwanga bagwa sayidi emu. Naye ate jjukira nti n'abantu b'essayidi eyo nabo bakompulayini nga bagamba nti naabo bwe tulowooza nti be balina emirimu egyo nabo si bantu baabwe wabula babeerimbikamu nga bw'olaba wano nti mu Buganda tuli ajja ne yeetuma erinnya ti Mukasa naye nga muganda wange tabangako kati nabali nabo bwe batyo nabo babagamba nti bannange naffe muleke kukola ki muleke kutwesibako muleke kutusibako matugambo gye tuliisango abo tetubamanyi. Mu kiseera ekyo General Museveni yali ayogera ku nsonga y'okuba nti lwaki emirimu egisinga abantu abagirina baba region emu yagamba nti bali qualified osinga abava mu regions endala. Ekyo mujjukira si bya buwaayiriza byenjogera. Kati obwo bwonna bulimba obutegeke era ensonga ekkatiriza eya Dr. Milton Obote omugenzi eyejjusa mu kiseera ekyo eyakakasa naga nti mu balimba Museveni teri amukwatira nsawo era obubonero obulaga nti lwaki talina kubeera nga yeesigika nti buli kyakola akikola lwa nsonga nga era yakakasa nti agenda kufunamu n'abo baayagala bafunemu ab'okulusegerebwe nti abo abeebulizabuliza mu mmwe ne beetuuma amanya guwulira gundi n'okikola muganda muno kati n'abamuwanga manda banakugamba ye abaganda anti abaganda beeryamu enkwe naye nga omuntu gwe bagamba nti oba muganda oba kino bwemunoonyerezaako naye kwegamba kyeyini y'abantu eyo weeri era ng'etambuza ekintu ng'ekigendererwa nga bwe gaeteri alumirwa ntalina kigendererwa tukimanyi bulungi nnyo kyakuwamba nga bwe baawamba era kuwambira ddala naye nga bawamba ku lwani olwaba ani abalina okubeera nga bafunamu. Tulabye nga batuwa sitori z'abalaalo wano mu Northern Uganda nti babasomba busombi ne babatwalayo ne babateeka ku ttaka lye babateekako. Salimu Sale n'agamba ettaka limwogerako abalaalo kwe bali nga bagamba nti baali bagulako dda nti baali bagulako tebakyalinawo n'enkunyonyola wano engeri gye babateekanga mu IDP camps olw'olutalo olwali olwa Koni. Kati bina bwogenda obigatta olwali olwa Koni okubateeka mu camps ezo okubagulako ettaka lyabwe ne batuukisira nga tebalinawo kwegamba kwerwanako akaseera kwe tubadde mu kasiriikiro kotalo lwa Koni ng'abasajja bali mu ggula ttaka lyabwe waggulu eyo era ne bali bamalako. Salimu Sale n'omusomaali gusembayo mu kofini nti twali bagulako lyonna era abalaalo nga babuugula. Kati n'ebitundu ebirala byonna emiranga mingi nnyo ku nsonga z'ettaka era nti abantu be bakozesa mwe bemulaba be bakozesa okukola ebikolobero gwe beewuunye lwaki nti balabe nga bannantagambwako era bakozesa obuvumu bw'amaanyi nnyo era bw'otunuulira abantu bakola ebikolobero naddala nga babikola kuba opposition batera okulaga nti ono wuuno yakuba eno Kawempe n'amaana akuba eno n'akola bw'ati nga tebamwongeza mayinja nga teri abakuba ku mukono era gwe ne bwogezaako kumukola ki oba okumuwa tolina woyinza kumuwawaabira. Enanga lumu yayogera n'agamba nti yali taata wa Kirumira gwe bakuba amasasi wano ku lw'Emityana n'agamba nti Fred Enanga yagezaako omuyambako. Fred Enanga yali omwogezi wa poliisi nga
olusooka tannabakujja. Yagamba nti yagezako omuyambako okulaba nga ono bamuwa akasiimo ke n'ebirala omugenzi Kirumira, naye yalemererwa ye kennyini ne batuuka n'okumwegana tabangako mu poliisi, tebamumanyi. Enanga yalemererwa ako ganaatuka ekiseera ndowooza ng'alaba muganda wange eri Chain tagisobola, nga Chain tagisobola. Era muganda wange Kirumira yafa alumiriza nga bwe yali ayagala okugenda okusisinkana General Museveni mu mbeera bwetyo, n'okutuusa kati bakyakaaba, bamusangula mu pikica. Weewuunye nti omuntu kale abatujju baamutta, naye ne benefits byonna ngo yali akoze mu poliisi nabyo ne babisangula nga ne famire terina kubeera ng'efunamu. Ekyo kijja kitya? Kijja kitya? Omuntu yeebuuza ebibuuzo, kijja kitya? Bwe kiri ne kubalala, bwe kiri bifugibira ku famire kato yabiriga eyabba wa mama Fiina omugenzi, bwe kiri awo nze naawe oba ne ku ya Kaweesi bwe kiri. Kakati bano bonna aba operatives ababadde mu Kewusi nga bwe nkugambye muganda wange, y'ensonga lwaki bannantagwambwaku era bakyakola ebikolobero ku bantu nti n'amannya ge balina toli alina bukakafu nti ge gaabwe agaddala agalina okuba agaabwe, naye munnange bakola ebikolobero olw'okuba balina amannya. Kati omuntu ye just wabulira erinnya amuteeka buteeseeyo. Bannange naba Abaganda mwe mwetta, naye nga babeera Baganda oba babeera Basoga oba babeera Banyankole ebya ddala. Ebitundu nga Luweero nkugambye Karamojja bibaddenga ne baminisita ow'Eluweero ndowooza ebbanga lyonna abaddenga yoba ng'akola ki, kubanga abantu b'e Luweero n'okutuusa kati tebafunanga bwenkanya, kwegamba kubeera tebafuna ku ssanyu nti atwaya eno baatuteekamu olutawo ne batutta ne tufa, naye tufunyeemu wa banadduli be basinga okukaaba bava e Luweero ne batabani baabwe nabo balugendeddemu bajjakana. E Karamojja ebbanga lyonna waliyo minisita, naye bwebuze minisita we Karamojja abadde ng'akola ki? Kubanga eggulu libamusimayo tebasalako, naye Abakaramojja babeera mu ntalo kwebba. Kati gw'ojja okwebuuza nti abantu nga bacucu n'okutuusa kati tebabakwatanga, nti bano batunula butunuzi, kubanga tuwuliddeko ku ba officers abamu nga bali mu sikando z'okubba ente n'ebirala, tibo batunula butunuzi. Baatugambako wano nti bagenda sindikayo zisukooyi n'emmundu ez'omulembe ennyo, naye n'okutuusa kati era embeera tetereeranga. Kati minisita weeyo babeera mu ki ebbanga lyonna? Gamba nakutegeezeza nti ng'amaze okulaba amazaalibwa ga Museveni ag'emyaka 8 nga nzija okwebuuza, kubanga balaze ebintu bye balaze nti za achievements, naye ate achievements ntono nnyo ku bintu already ebinyiga eggwanga n'ebyo ebyasajjuka edda, kubanga General Museveni yajja n'ateekawo kye bayita privatization, ne batunda ebitongole nga UEB, umeme ne zimerukawo. Naye njagala okubuulira nti amasannyalaze kati essaawa eno unit eri ku 10 wano e Uganda. Unit eri ku 10 bw'oteekako omutwalo bakuwa unit 10. So nga ate amasannyalaze tegabaako era mu wiiki amasannyalaze nakugamba ganza okwakabeerako ennaku 3 ezijjudde bwebala ennaku eziri mu wiiki, ennaku endala gabeera awo on and off. Ekyo ne kibeera
Batunula ekitongole ng'ekya National Water and Sewage Corporation weesanga nti nze waliwo lwugira amazzi ga taapu wano nga galinga kitaba ne weebuuza oba gavaawa. Ekitaba kyennyini anago ne gabira nga tegabaako gavaavaako buli kaseera amazzi, amasannyalaze, amazzi. Kati n'ebintu ebirala bingi nnyo tugenda mu byenjigiriza n'ebirala eyo tubyogera buli kaseera naye just nkubuulirako bubuulizi kubanga twali badde tufuna nnyo mu kintu kiri ekyasooka nti ebitongole babyeguza kati olwo bannayuganda bagenda kubanga bafuna services ezijjudde naye ate miranga gyennyini. Twali badde tugamba nti oba amagye kati gayingidde mu poliisi butereevu kati ebyokwerinda bigenda kubeera gguluggulu naye ebyokwerinda no bitegeeza kuuma Ntebe nabagamba nti bwe tuba twogera ku mbeera z'abantu obubbi n'ebintu ebirala teri ali seefu wano Uganda, tebakulya ssente kubanga tulaba ate nga n'abasirikale bennyini bo bennyini beekwatira mu obubbi bw'ettaka. Bakozesa yunifoomu zaabwe ogenda okubba abantu ne bazigabira abantu abo bebakozesa. Oli atuuka ku ttaka waliwo akatembe ke nalaba ng'oli agamba nti n'okutta nsobola, nze n'okutta nsobola naye ng'avuga mmotoka ya gavumenti. Abo bayagala kutta nze n'okukutta nsobola bakayanira ttaka. Naye nga amaanyi ago gonna gayogeza olowooza agajjawa. Kwegamba emyaka 8 giri Museveni gyawezezza n'emyaka 40 gyakalakatidde eggwanga kitegeeza nti half ku myaka gye yakamala ku nsi agimaze yakalakata eggwanga lino era ng'akyeyongerayo nga ne mutabani we bwali amuleeta amusikire amuleeta. Kitegeeza nti twatandikira mu bulimba tukyali mu kizikiza kya bulimba tugenda kweyongera mu bulimba na kizikiza kubanga bannaffe already we bali weewo. Jini Museveni yagamba nga yira bwagete eri mutu yamuyambako teri yakola ki neyeyogerako ng'omugagga ennyo. Yagamba I'm rich. Kitegeeza babeera rich naga ne family ye bali rich bonna bagagga. Nagamba ne kati bannayuganda nammwe njagala nammwe kati mukole ki tutandike batandikako nammwe mufune ku ssente naye nga kituufu kubanga tulaba kakati ebintu nga bwoba nga olumirirwa bannayuganda bafune ssente wali badde tuleeta ba investors kati nga Pineti mbu kubeera nga bebakola ki bebafuna monopoly y'emmwanyi oba monopoly ku mmwanyi ng'atuledi wano Uganda waliwo abantu abaludde mu mmwanyi era balina obusobozi gavumenti esobola obbawa ssente nebayambako ne bakwasaganya ekintu ky'emmwanyi ekyongerako omutindo naye oli omutunzi w'emmundu nga yeddiira adiiringa mu mmundu bamukurosingi bamuleete mu by'emmwanyi ng'ate waliwo wano Uganda abantu aba bakulidde mu mmwanyi bitumanyi obulungi ennyo abali mu kiti ky'abahaji ensamba n'abalala bemutamanyi abo tebatunulwamu wabula ate bakaaba bukaabi kwegamba enkola gye babateekako ate banyigiriza bunyigiriza naye ate onaakugamba nti kati ne bano Uganda bakole ki bwe kiba nti ekirime kati ng'emmwanyi tukiraba nga abantu mwe basuubira okufuna kasente era ku sizoni zino ewedde olaba nga abantu banoze emmwanyi ne bafuna kasente ng'ate eri waggulu already okibajjako lwaki okikukusa okitwala eri kubanga Jino Museveni akozesa abantu kati bano abakozesezza kati olwo aleeta omuntu ow'ebbali omuntu anakugoba ku nswa omuntu atali mwesigwa omuntu omulimba gw'otalina kwesiga ye muntu gw'obadde naye nga mukola mwenna kati bwe mubako we mutuuka ate n'aleeta omuntu omulala gwakwasa obuvunaanyizibwa olwa n'akukwasa oyo akufutubbaleko kati olwo atuleetera abagwira batufutubbaleko ku mmwanyi naye wano Uganda tewali bantu nzaalo ya wano babulire kugenda China kwewola ssente n'ewalala China yeyinza obikola ebyo tesobola kubikola naye bo babikola wano. Bannayuganda tusaanye tuleme kwesiga bantu tusooke tulowooze ku ggwanga lyaffe emboozi eno njagadde
okitegeere nti ebintu byonna bannaffe bye batugamba aba vision byonna bya bulimba era tewali kalungi yadde n'akamu kayinza kubivaamu okuleka okubeera nti waliwo ka gurupu k'abantu era akagagga ennyo akagenda okututeeka mu buddu bwe baatuteekamu edda olwedde paka twafuuka baddu tukolerera bali nti gwe erima wano kasooli bamugule mu sente oba kiro oba bakugambe nti oba ya 300 bo batwale batunde wabweru w'eggwanga era ekyo nga bakikuggyeko gwe mmwanyi naawe bwotyo owa vanira naawe bwotyo ebyo tubalenga tujja tubyogera naye lwakuba nti abantu abamu bo baba balowooza twogeza nnugu nedda si nnugu n'okubyogera eba risiki kyenyinza okubagamba